Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Atumbudde azze n'amawulire agatalinda ate agategeere wonna waali. Manyi nti taliimu naye wonna waali asobola okubanga alaba akatambi kano. Kale eno omuwandiisi ow'ekyama mukwano gwe osobola omukoonako n'omuga nti ssebo muzzukulu wa Buganda musajja akusaba ojje otule kuwanda kikantonotono abeeko ebigo bya Uganda. Kale nsaba namu aliranye Ssaabasajja Kabaka amunumire kutu amugambe nti musaba jja atule kuwanda kikantono nnyo. Bwe mmala kwoyo nja kusaba mumpitire wano abalangira n'abambejja basava ne banaava mwenna basaba mutuleko ko wano. Bwe mmalirizzaawo njala mumpitire saba futo buzz eyafuto bbala ku Buganda wasanya kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Mr. Araje abere ku video eno. Nja kusaba basajja bakawaka munambere ku video eno. Njala kusaba bajjajjaffe abakulu abebika bere ku video eno bonna. Oba oli nkwezenge oba oli nsowole namwe basigala ku mulamwa namwe mbeta kuba na information yammwe. Kale bwe mmalo bayita abo abasigadde bajja kwereeta. Njala mumpitira basajja bayita Baganda bafuto badde Mmengo. Naddala abali mbyobufuzi bonna mbeetaaga. Njala mumpitire Masasi njala mumpitire w'ekitiibwa Hooligan Mathasi Mpuga Nsamba. N'akabinja akikonna muli Abedi Bwanika. Muli Bamuwanga Kivumbi, Segona Lubega, Mbwateka Manaba buli mubere ku video eno. Njala bwe muna Uganda yenna ojje ku video eno otule bulungi tuginnyonnyoke ng'abannyonnyofu bagenda okubannyonnyola ebunnyonnyoko ne bannyonnyoka ensonga nabo ne bavaayo nga bannyonnyose ne bagenda bazibulira abantu mu bunnyonnyofu bwe bannyonnyoka nga bagenze bunnyonnyofu okubannyonnyola ensonga ne bazinnyonnyoka bulungi nnyo. Kale ndowooza tugenda tandika mu bufunze era ndowooza kansooka empisewo akalamu kabakamubankano tulyoke tugende mu maaso n'akatambi ka leero. Okusookera ddala njala tegeeza mwenna abaagala otambula ogenda mu ggwanga lya Canada nti eri omusomo okugenda okubeera mu mwezi ogw'Okumu omwaka guno gwennyini nga gufundikirwa. Omusomo guno baguyise omusomo ogwokusatu okugenda okusinziira ku omusomo ogwokusatu the third annual gender based violence nga ejja kutandikira ku z'omwezi 29 omwezi ogw'Okumi omwezi ogw'Okumi omwaka 2024 ate gukomekerezebwa nga ku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okumi omwaka 2024 nga omulamwa omukulu gujja kubeera gender based on violence and intersectionality gwe mulamwa omukulu. Gwe wenna ayagala okumanya ku bisinga ku conference oba ku musomo guno ogenda okubeera mu ggwanga lya Canada ogujja okutegekebwa ku Toronto Airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ku musomo guno oba semina ojja kubira omuteesiteesi nnyini gwo agutegeka ne banne omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo eri +16479290340. ojja kuba mufuna bulungi ku ssimu ye ey'omu ngalo. Oyinza omukubira butereevu oyinza omufuna ku WhatsApp nkiddamu omululu gusembayo. Osobola okufuna omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaalaba 1-647-929-0340. Ogw'omusomo osobola omubuuza biki ebyetaagisa akubuulire na biki ebiddako. Gw'omusomo gwenjagala omuntu yenna asobodde okuba nga osobola okubuuza omukyalo oyo omubuuze ebigukwatako then ajja kuba akubuulira. Mu kalowoozo ka leero kengendo tandika nako tugende ku Kigulalogi then tusimbule video. Akalowoozo ka leero njala kagende buli mu Uganda yenna gy'ali. Buli Muganda yenna gy'oli. Kana akalowoozo nkakuweereza. Lwaki nkaweereza Baganda mwenna? Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga bw'omukira ebunyolo ng'atalidda Buganda obudde buyinza okukukyako ogenda okutuuka okugamba nti odde wammwe ngeridde wammwe baliteeka mudda emisanvu. Kale buno obubaka njala bugendere Muganda mu kalowoozo ka leero. Nga bulijjo ntera bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu weppo n'ofundikira ng'ate munnange oyambye muyambe ekkiriza. Basajja bannange n'abakyala bamaama basenga bakojja mbasaba muzuukuke ate mukome okwekomya mukomye ettima n'okutambuliranga mu nkwawa z'abantu
mukozese emitwe gyammwe Katonda gyeba okutegeera. Saagala muntu akozese nnyo mutwe gwo nga ne kyakukozesaamu ojja kwejjusa oluvannyuma ng'otegedde ekituufu kiki. Olyoka ogambe nti singa namanya, singa takola, singa wakolerawo. Nkugaddamu nkugamba nti singa namanya takola. Omuntu bw'akugamba ekintu kozesa omutwe kubanga tebagatta mitwe ebiri okufuna ansa. Batera nnyo okukozesa omutwe gw'omuntu okufuna ekiddibwamu mu kalowoozo ka leero. Abaganda mwenna akalowoozo kano nkajje mu luyimba lw'omugenzi Erimaani Basodde lwe bayita ekiriyo n'omuwafu. Mulimu mu katundu yatuuka n'agamba nti nnyirimu yali ali mu kukwavula byali mu kukavula. Munnange empagama n'emukwata mu bulago. Naye mu kaseera ako nnyinimu yaliwo ne sseggwanga ye, ng'ate sseggwanga yali esobola okuwonya nnyinimu empagama eyo. Sseggwanga eyo yayogera ebigambo bingi nnyo ng'ekudaalira mukama waayo nti ebintu ebisinga obindyako nga tobimpadde. Nemba nga nsobodde okufuna ku byendya olumu nkugera we muluddemu ne nsobola okulya ku binyeebwa by'oyanise oba empande z'oyanise. Naye singa si kyo sisobola kubaako kintu kyonna kyendya. Oluvannyuma Sseggwanga bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'akinnimbuka ng'atambula agenda ng'akimezezza okw'omusana. Waayita akaseera mpawe kaaga nnyinimu empagama neewumizza omusu. Nnyinimu bw'amala okufa abakungubazi nga bw'omanyi abaffe mu Buganda abakungubazi bajja okumanya gutya ogubadde. Abakungubazi baatuuka nga babuuza Sseggwanga nti owaaye oli wa wano? Nga Sseggwanga bagamba ndi wa wano era nnyoleddwa nnyo mukama wange okunfaako nti kale kati baba abakungubazi olw'okuba nti mu Buganda omuntu bw'afa ate tutwala okuvunaanyizibwa okugabira oba okuwa abakungubazi ebyokubabeesabeesa gamba omuli okunywa obuugi n'okulya emmere era emmere nebeerako enva. Kati omukungubazi bw'amala okubuuza Sseggwanga nti oli wa wano, Sseggwanga akkiriza nti ndi wa wano era mukama wange ansadde nnyo okunfaako. Munnange bw'amala okwogera ebigambo ebyo abakungubazi bategeera nti wa wano bo obuugi bali bumaze bufumba nga n'emmere etukuta naye nga tekuli nva. Omukungubazi ow'okubiri kyava agamba nti ye abange emmere eyo tunaalya nkalu nga tekuli nva. Lwaki Sseggwanga ono tetumukola enva ne tumuliira ku mmere eno kubanga takyalina muntu agenda mulabirira wano kubanga mukama waawe akoze eki afudde. Ekirowooza abakungubazi bonna nga bakigula yogayoga Sseggwanga bamukutte bamuggyeko omutwe bamukozeemu enva. Owulira Sseggwanga bamala omukolamu enva nga bamulya mulumbe nga Sseggwanga bw'ati agenda ne mukama we. So singa Sseggwanga ono yawonya mukama we yandibadde akyali ku nsi ng'akyabala omulenganjuba ebbanga lyonna mukama we yandibadde amwagalira omujja mu budde. Ekivunulwa nti Abaganda gye muli mukomye okwekomomma, mukomye ettima, mutegeere nti ensi yammwe bagibatwalako. Okutandika okwesulayo gwa Naggamba nga mukimanyi tubaga nti abasajja bafutubadde Mmengo bonna bagwira balina olukula okusanya Obuganda okusanya Ssaabasajja Kabaka. Bwe tubaga ebintu bino munne nga mwesulayo gwa Naggamba naye nkibagamba Baganda mmwe singa Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo abasse Ssaabasajja Kabaka bajja kuba baddako mmwe ng'ate basajja abanyolada batudde Mmengo nga bakolerayo seriti baabulwa tutabayisira mutabani wa Kaleki kubanga mujja kuba temukyalina mwasirizi muntu abakubagirira oba muntu abakubaakuba nti asobola obboogerera. Mukitegedde bulungi nnyo. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mukama we yakuwa omulimu mu bulungi wadde wayita mu kadinisa n'akuyoyota okutuusa wooli naye nga omwefulidde okulembedde enkwe ogenda omusaanyaawo ng'ate munnange weetukuzanga omuzira. Ekyo si kigenda kuyita singa enjege eneeba egudde naawe kennyini ojja kifuwa ng'okizza munda. Bannange musituke mukendeeze ettima mukendeeze enkwe. Ke kabadde akalowoozo ka leero tugenze ku Kiggula Luggi. Ekiggula Luggi kya leero nkibaweereza mwenna bannayuganda buli mu gy'osinzira okulabira akatambi kano. Kye tuyita Obuganda be bantu abakuŋŋaanira wamu nga bassa kimu bakola
kimu kulw'eggwanga lyabwe era ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe. Bwe twogera ku Baganda tetwogera ku Baganda bokka. Abaganda kasita otwala ennono zaabwe n'obulombolombo kitegeeza nti ofuuse muki? Ofuuse Muganda. Mu kiggwaro kya leero njagala nkiweereze mwenna Bannayuganda abali gye muli, naye nga kigendera ddala abo abeeyita ab'ebitiibwa muwulirize bulungi nnyo ekiggwaro kino, era kigende eri abo abeeyita ab'ebitiibwa. Naye okusingira ekiggwaro kino nkiweereza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja n'emikwano gye omuli Oweekitiibwa ow'emiliyoni 5 Huligani Mathasi Mpuga Nsamba, Abedi Bwanika, omuli Lubega Sseggona n'akabinja kammwe mbaweereza ekiggwaro kino. Ngenda kijja mu lugero olugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti butyo munnage gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Nti enkima gyekoma okulinnya obuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Lwaki kiri kityo? Enkima ffenna tugimanyi, Omulinda Kabugo, Sewagaba n'endala. Ne mu butonde bwazo enkima bw'ebanga etambula wansi wano ku museetwe, munnange tesobola kulaba nnyo obwerere bwayo olw'ensonga nti obumwe bukweka, naye bw'erinnya omuti nga gw'osigadde waggulu osigadde ogitunuulira, munnange lola bulungi obwerere bwayo bwonna n'obwengula bwayo. Kati kino kyolekera bulungi nnyo eri abantu abeeyita b'ebitiibwa mu Buganda n'abantu abalala okweyambula mu ngeri etali nnungamu. Lwaki mbagambye nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo? Ndowooza kandi baviire ku ntono mu kiggwaro kya leero. Okusookera ddala nga sinagenda ku kiggwaro gikansooka ekikomyemu awo, njala kubaza mwenna abasobodde otindiga eŋŋendo empanvu n'ennyimpi okujja okubeerawo mu kudduka mu misinde gya Charles Peter Mayiga Wasanya Ssaalonga Kalooli, Mr. RG, misinde gijje. Mukitegedde bulungi lwaki emisinde gijje? Tusimbudde. Enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolera obusu bwayo mu kiggwaro lwaki? Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okumanya omuntu obubi bwe n'ensobi ze, naye gyakoma okulinnya oba okukola ensobi ensi emulaba. Ate munnange kyali kizibu nnyo mu Abaganda okutegeera abasajja bano nti si Baganda. Nazzikuno mu Buganda omutaka oba kaabire mwana muto nga afudde ku kyalo, tetwalimanga okumala ewiiki ennamba oba ennaku ze tunaamala ng'omutaka oyo tumuterese, then tulima ng'omutaka oyo tumaze omutereka. Naye omusajja afutubadde emmenga, omusajja Omunyarwanda Wasanya Charles Peter Mayiga nange olw'okuba nti kati yafuuka munoonyi wa nsimbi kimuleetedde okusanya Obuganda waffe, terwali olwo nga Katonda ajjulula jjajjaffe Lwomwa. Ebikolwa bye yakola nga jjajjaffe Lwomwa akyali mu ddiiro era akyabuguma byonna mwabiraba. N'ebiragiro by'owa muzzukulu wa Kayiira Gajuule obutagenda kwogera ku mukolo gwa jjajjaawe Lwomwa era n'okussaako Lwomwa omupomera mwabiro nabbe bagamba si byakuddiŋŋana. Omukulu ono yatandika okuteekawo emikolo egy'emuddiringano mu Bulange Mmengo, naye nga kino tekikkirizibwa mu Buganda nga ffe Abaganda. Kabere mwana muto munnaye ng'afudde, enkumbi tuziteeka wansi oba obusimu tubuteeka wansi mpaka ng'omwana oyo aziikiddwa. Mukulu ono yagenda mu maaso n'ategeka ebintu bye byonna, mwe mwali n'okuteekawo emisinde gye egy'Amayiga birthday, so si ya Ssaabasajja Kabaka. Kino najja n'enkyogera n'enkivumirira nga nti munne mu Buganda tukola kintu ekyo. Mu kino lwaki nkulingiza mu kintu kino? Omwami ono amanyi ennaku z'omwezi Ssaabasajja Kabaka kwe baamuzaalira bulungi nnyo. Era omwami ono amanyi mmwe gye muyitanga birthday ya Ssaabasajja Kabaka. Okitegedde bulungi nnyo? Bw'amanya birthday ya Ssaabasajja Kabaka akimanyi ddi lw'asobola okubeerawo kubanga ennaku abazimanyi. Omwami ono yategeka emisinde gino nga ne jjajjaffe Lwomwa akyali mu ddiiro akyayokya. N'enkifumbira teyafaayo n'agenda mu maaso n'abikola. Ennaku ne zitambula, omwami ono ng'atunda ebijoozi. Nze saavaayo kugivumirira kubanga nze sitta kibe nga sirina kikenenya ndusu nga buli enkola yange. Butyo n'ensirika. Omwami ono olw'okuba nti state mafia oba state agent
agenze maaso okukozesa amaanyi ga Yoseri okubanga aleeta buli kakica yenna nennakavundira ng'amuleeta mu Bulange Mmengo kubanga yayagala nsimbi. N'akikolera ddala mpaka lukyanoze ye nga bw'akyagala. Munnange najja wano ne mbagamba. Nali mbagambye nti ngenda kumala emyezi bwe gityo nga sizzeeko kola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Olw'ensonga nti nalina kyengoberera eky'amaanyi. Naye bwe najja ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka ng'ono amaze okulanga emisinde, ne mbagamba nti waliwo ekikyamu ekigenda okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Nga Lwassanyakalo Charles Peter Mayiga asindikiddeko abatamanya ngamba nga ajjeko abo balina okuweresekera Ssaabasajja Kabaka n'ateekako abatamanya ngamba babe bagende nga balina olw'okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Yonna gye baali agenda, ekyo nze nakyogera. Okubajjukiza mwaka katono ze nnaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu bwe mbaseerabidde. Naye nze navaayo okwogera ye mbajjukiza ye teyayogera nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga. Nze navaayo okubajjukiza ayogera omwo amagamaga. Ennaku z'omwezi zabadde 21 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ndotegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru mirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Wassanyakalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama we Yosefu Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ntaba mu kubimasasi bagudde ku accident nedda, badde mbakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwawaaza bantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwayi ng'akolagana n'ekitongole ekikesi ekya Ssemwayi nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3 n'ekitundu. Right. Mwenna abaali ku video resando olwo munzijukira bulungi nga nzize obba wa mawulire ago. Omukulu ono Ssaalonga Mulengejja mutunda ddamula najja nga atunda emijoozi gye, naye ng'ennaku z'omwezi azimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga nga tabulidde eggwanga nti Ssaabasajja Kabaka akoze eki? Afulumye mu nkwate bulungi. Atunda emijoozi ng'akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga nga nze nabagamba nga ye teyabagamba. Mujjukira bulungi nze najja ne mbagamba nga mmaze okufuna kye tuyita security alert nga mbagambye, ye teyabagamba. Omwami ono bwe yamaze okutunda emijoozi gye gyonna nazze n'enkola ekiwandiiko ku bwenyi bw'ekitabo ne mbagamba, wali ogenzeeko ku birthday naye nga nannyini birthday taliiwo naye ng'omutegesi wa birthday musanyufu nnyo? Nakoze post eyo. Nabadde nakakola post eyo wayitawo eddakiika 30. Wassanyakalo Charles Peter Mayiga najja na recordinga video nabagamba nti wuliriza bulungi nnyo. Kaluwa kakatambe mpe eddakiika emu. Bwe mba saaka uploadinze kijja kuba kibi nnyo. Ne mumpe eddakiika just 1 minute. Mumpeyo just 1 minute. Maroka noonya wano. Najja nabagamba bw'ati. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo. Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be.
abasawo baali beeta nga 21 Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be naye nga nze najja ne mbagambirawo the one nenkuba mission eyo nenjikuba nenjiwa ku ttaka ono n'akanya kutunda mijoozi gye nga akimanyi nti omutanda tagenda kukola ki tagenda kubeera wonnyini mazaalibwa tugenda mu maaso okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. N'ayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo muli Pulezidenti Museveni. Tonyumya bujwanga kavudde kutandika kata tukyali mu kiggulalo ki banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ndooza mutegedde omwami ono yategeera bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga niyo olw'okuba nti ffe Abaganda obubonero tubutambuleko Ssaabasajja Kabaka yatugamba takyalina buyinza obuyinza tabulina omwami ono yabuwamba n'abalaga obuliro bwonna ng'atandise okutambula bw'omu ng'agenda alambula ebyebifo by'enjawulo era temwakimanya omwami ono baamugoba dda emirundi enfunda eziwerako njala tegeeza Abaganda bonna nga tukyali mu kiggulalo gi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda II tannasindikako lubuga yenna kujja kusimbula misinde oyo y'omu kabinja kali akakozesebwa Ssebo Museveni Ssaabasajja Kabaka tannasindikako muntu yenna kusimbula misinde mayiga yamuleese nkiddamu omwami ono wabadde obula essaawa ntono nnyo kwe kujja okukola statement eyo nga nze mmaze okukola post erinnya mmaze omwaya Ssaabasajja Kabaka tagenda kubeerayo njagala kubuuza nti nnyini mazaalibwa bataliiwo osobola otya okutandika okusimbula emisinde nga nnyini mazaalibwa taliiwo ate ekirala awo nga tuvuddewo njala tubeere bantu bategeevu bulungi nnyo mu Buganda obwaffe tulina emitendera egiyisibwamu Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'afuluma yagenda omwami ono tatugambye nze nenzija ne mbagamba nti yafulumya bw'amala okufuluma n'abeerayo omwami ono yategeera nti Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda era tajja kubeera ku mikolo egyo lwaki ku mulundi ogusookedde ddala bukyanga lubanga lwa Mmindi omwami ono najja n'ava nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde yagenze kulaba basawo be kwata omutwe gosooka ogunzike mu mazzi agannyogoga oguzze waggulu ogunyenye bw'oti okwate pamba omuteeke mu matu onyoole oggyemu pamba oyo musule wansi oddemu okanula amaaso bukyanga lubanga lwa Mmindi omwami lwavudde n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeewa bweru kulaba basawo be naye nga teyakikugambirawo mu ntandikwa ng'amanyi ekyo tetugenda kulwayo mu Buganda Obuganda bulina emitendera gy'obufuzi okuva ku kyero wansi mpaka ku ntamu ennene era nga buli mukulembeze alina obuvunaanyizibwa era mu bavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okubwogera mwe muli jjajjaffe Omutaka Kasujju Lubinga Mayiga tateekeddwa kwogera kuvaayo mu lujjudde kwogera ku kigambo kyonna kiyitibwa kulwala kwa Ssaabasajja kuba Kabaka aba talwadde aba agenze kukyalako wa Kasujja kati omwami byaga nti yagenze kulaba musawo kitegeeza yali amanyi era ategedde naye nga mission nagirinyamu buza mutegedde bulungi nnyo kati olw'okuba nti ye mukozi wa nsimbi era ng'akimanyi y'ensonga lwaki yavuddeyo n'abuzaabuza eggwanga najja ng'ebula essaawa just 13 emisi yali tasobola gijjawo n'agyongera olusando luddako kyekibuuzo nze mbagamba ebintu bino buli omu teekayo amatu weetegereze ng'omuntu nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okulaga obwerere bwayo ono omusajja Omunyarwanda amanyi bulungi nnyo ddi na ddi Ssaabasajja Kabaka lwagenda okukiza omukono mu ngabo kubanga missoni yaabwe erudde naye nga bwe nkugambye mu kalowoozo kwali Sseggwanga
bwe yagaana okuvumula mukama waayo yakomekkereza mu lumbe gye bakozeemu enva n'ono atudde Mengo alowooza nti byakola byonna bikolera munyarwanda munne ojja kukomekkereza nga naawe okoze eki bakolereddamu ndoza mutegedde obuvuno obuddo Ssaabasajja Kabaka tannasindikawo omuntu kusimbula misinde egyo bano abasajja bali Mengo bali mu kukola bintu byabwe kuba bakimanyi nti obudde bwaweddeko y'ensonga eyo ndoza mutegedde omumpembe Mayiga n'ebiki bye badde akola byonna sikyalina kyenjera mu mbuuza ku nsonga ezo ekikolo gikiwedde njera tusimbula video. Mu kusimbula video akatambi ka leero nagamba nti okuwangala kuno kutulabisa ebinene nazzi kuno mu Buganda obwaffe obwedda nga kizibu nnyo omusajja omufumbo w'eppo n'omukyala omufumbo okwewa akafumito ke bayita haga era nga kivve nga ne Buganda mwennyini Bulange Obuganda omutuula enkiiko z'abataka bajjajjaffe obusolya era yesetteresa omukulu w'Obuganda nga kizibu nnyo okusanga omuntu omukulu nga yewadde akafumito naye olw'okuba nti munnanga batamanya ngamba abajjira kuluma ng'emirambo gya 1994 okuva e Rwanda batufuukidde ekizibu zaali ziri awo nga zireeta n'abatulege Sadolini Nalongo Sologeti munnange wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga ng'amuweera akafumito mu Bulange Mengo wasaanya musajja mufumbo ne Nalongo Sologeti musajja mufumbo mu Buganda kivve tikikkirizibwa mukazi mufumbo kuwahaaga nawe omusajja mufumbo tokkirizibwa kuwahaaga mukazi atali mukazi wo kimenya mateeka naye munnange bebo amuwadde akafumito bino byonna bikolebwa bya kujolonga na kuvoola Buganda n'emikono butyo n'agiyisa n'oli n'ayisa emikono mu Buganda kino tekikkirizibwa omukyalo omufumbo omukyala Magogo nono wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yenanga amegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali gy'obeera nti gye koolekera tekamanyiyo oyo bwe tuyita wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja tugenda video tugikwate mpola nnyo kubanga gwe ali eyo njagala otegeere bwotya bwe tugenda otambuza ensonga zino mu misinde egya leero mugirabye bulungi nnyo mwenna abagenzi mukuliko emisinde gya Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli so si gya Ssaabasajja Kabaka eri bagifula trademark kufunirako nsimbi mulabye ebingi nabagamba nti omuntu yenna bw'asukka walina okukoma munnanga ate ensi ekufuulira obugere mu nsi okufuulira obugere akataayi tekasala ekifaananyi kino mubadde abasinga obungi temukyakirina naye kankibajjukizemu katono ekifaananyi kyo mukira bulungi nnyo ono ye mukyala Betty Nambooze bakireke ono ye Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ono ye musajja okubayita Medadi Lubega Segona akalya amagwa ndowooza mbalabe bulungi nnyo mwebale balaba abasajja bano bunjukire byagwawo omu ku bo Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga omwami ono bwe babakwata ye tebamukwata mutwala gye batwala Nambooze oba Segona ye bamutwala mukweka wa mukama we gwe ngendo balagako wano mwenna gwe mmanyi bulungi eyita ow'ekitiibwa Loyo Mukukufu omukulu John Katende olw'okuba nti balina ebintu byabwe ne mission yaabwe John Katende yoyo obugalubindi atudde ono atudde neyo seeri yoyo John Katende yakweka Mayiga wali erubaga ku office ze eza VCL era Mayiga we yali obulungi nnyo gye baali bamukwese ono mukama we John Katende bano ababiri okuli Medad Lubega Segona ne Nambooze batwalibwa mu kooti ne babunaanibwa era baviirayo ku kakaluuka kooti ani yalabako Mayiga nga mutera kakaluuka kooti tali okuba teyavunaanibwa
kumba omusajja ono bamuteekateeka ebifaananyi bino bikadde naye omwami ono olw'okuba nti yali asomye obwalooya era nga ava mu ofiisi z'omukulu ono era ndoza mumulaba wano kuva dda wuuyaawo mumulaba awo kuva dda nga baluka ekintu kino wano yali akolanga munnamateeka abaali bakubisa Ssaabasajja Kabaka ebirayiro mumulaba bulungi nnyo yoyo Wassaanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulenge ekifaananyi kino abasinga obungi mukimanyi era ne mukamaawe yaliwo bulungi nnyo mukulu John Katende. Kati lwaki mbagambye ebigambo bino olw'ensonga abasinga obungi ebyaffe baleta mu bimanyi bulungi nnyo mukulu tebamuvunaanangako kubanga yali ku VCA wali Lubaga nga ku popopo bwe bamukweka oluvannyuma ye n'avaayo ne batandika okuzannya emizannyo gyabwe naye omukyala Betty Nambooze emizannyo n'agigaana era kyovula bamugaana okudda ku CBS ono ye n'asigala ku CBS n'abantu be. Bwe nazze wiiki ewedde ne mbasomesa kye tuyita parallel state oba obukulembeze obufugike mu ggwanga nga tebuliwo mu mateeka naye nga buyambako gavumenti eyo okukumaakuma n'okuziyiza ebizibu byandibadde biva mu kitundu ekimu eky'eggwanga. Museveni yasobola okukola ekintu ekyo oba ntegerekese bulungi. Yoseri yakulyetinga kye tuyita parallel state oba obukulembeze obw'ekimpatira naye nga tebuli mu mateeka naye nga buno yabuteekawo olw'okuba nti Buganda kye kimu ku kitundu ekibadde kimufuukidde ekizibu ng'akozesa Abaganda eyaliko Speaker wa Buganda Higiro Ssemajjege bye yaleka mu Buganda okuli bano ba Charles Peter Mayiga okuli ba Sseggona Lubega Bampoga Mathias n'abalala Museveni n'abakwata n'abagamba nti boka baterewo gavumenti yaabwe nga temuliimu kuddamu kulumba Museveni mu bintu byonna byakola nga bo balina kusirika busirisi Museveni ayisewo ebintu bye era ensonga lwaki mu ebbanga lyonna bukyanga Wassaanya Carol Charles Peter Mayiga asituka ku Bwakatikkiro tewali kintu kyonna kyali kikikanze Museveni nga kiva mu Buganda tekibangawo kyova olaba nti n'ebintu byonna ebikolebwa Emmengo byonna biva butereevu mu gavumenti ya Museveni ne bijja bulungi Emmengo n'akola emikolo egyo. Ekyo nakibanyonyodde mwakitegedde kati gavumenti gye bali bateekawo nga bagiyita tontabaalanga nange siri kutabaala naye olw'okuba nti Obuganda empewo zaabo zaasumulukuka kiki ekyalese Oweekitiibwa Kuligani Mathias Mpuuga Nsamba okulyankuzibwa ng'ate alina emisango mingi nnyo egyatuuse omulabisa n'okugjayo akabinja konna akejjeeyo ne kaleeta akafuba ne kakakoba ku internet bubu ensi negamba linda kuba n'abantu bulijjo tetumanyi era wano we mbagambira baganda bange mwenna oba oli mu diaspora oba oli Uganda sikulinaako buzibu gwe obutamanya buvuna budde bwa information gye nalimpa sikikunenya ate naawe sikunenya era nkugamba tugende mu maaso kubanga temwamanya bintu Museveni engeri gy'abikolamu. Mujjukire mu 1994 Yoseri yakugamba Kawenke Nombote yakola nsobi okulumba Buganda yalina okukozesa Abaganda bennyini okusaanya Obuganda kati ate Yoseri teyakozesa Abaganda bennyini wabula yakozesa abo abeefaananyiza ng'Abaganda abasobola okuvunnama ng'era akanaakulyako amenvu bwe kajja nga keesesa nabano bwe baali naye olw'okuba nti omuntu atudde mu nsonga z'okukyusa eggwanga muzzukulu wa Nambi aliko amafuta ga Katonda aliko emizimu gya Buganda asobodde okugjayo abasajja bonna nabawakubira ku mmeeza ne mbategeera toza mukitegedde bulungi Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero mwenna abazze emisinde muyina kye mutasobodde kwetegereza nange sikyetegereza naye waliwo omu ku bo kuba nti nayigiriza abantu okubeera okwetegereza ensonga mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu ono ankoledde omulimu mulungi gwe saalayo bulungi nnyo njagala mugwetegereze ekibadde Emmengo mwenna mutaalabye mujjukire Ssemakookiro kitaawe taliiwo kitaawe si yamusindise wadde okusindika Omumbejja Ssanga lya Mbogo wabula bano babaleeta buleesi okujjuliza omukolo gwabwe n'obunyazi obuli mu Buganda. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atudde y'entebe ya kitaawe abalina okutuula naye omukulu ono
mu kuswaza empologomento kyakoze mwenna temwakirabye kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wasajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita Omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Naabaluga kyebakoze nga kikyamu n'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde terina kuseetuka mulabe bulungi nnyo abo kimuteetegereza tukyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriisa omulaba Mayiga ng'agoba omwana oyo ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako akantu ako kategeeza ki akantu ako kategeeza ki kankabaddize mukategeere bulungi nnyo kankabaddize mukategeere bulungi nnyo mulyoke mutegeera abasajja bano n'abakazi oluko olunene lwe balina tosobola kuddira empologomento ng'etudde mu bigere bya kitaye waayo wadde taliiwo n'omusitula n'omugjawo n'oteekawo enkwezenge ya David Wasajja n'oteekawo neyeeyita Sengaawo kino kikyamu kano akamanyiro kasusse mwetegereza akatambi kano nabaga evidiyo etandise gamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde ne bamujja mu ntebe ya kitaawe wadde saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateeka Mayiga kennyini osongera otya mu mulangira n'omusongera ave otekewo enkwezenge bw'abadde ajja n'ateekawo n'enkwezenge haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako akantu ako kategeeza ki tetujja kalwako lw'ensonga nti information tulina nnyingi nnyo abalina amatu abasajja ba Kabaka abazaana mwenna ensonga muzeetegereze bulungi nnyo njala kubaza omuntu akutte omulimu ogwo lw'ensonga mbana bingi nnyo ku mutwe byesobola kukola naye kino kibawa ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso mu Buganda naki kye bategeka kibawa ekifaananyi naki kye bategeka tosobola kuddira mpologomanto ng'etudde mu kifo oba mu bigere bya kitaye waayo n'ogijjamu nga gwe omukopi osonga busonzi genda otuule eri gwe Mayiga olagira Semakookiro agenda atuule eri kubanga oleese omulangira w'ettoola Apuuli ajja atuule mu kifo kya kitaye woono okuswaza okusinga wano bagenda kusanga wa tuvuddewo nabaga evidiyo tugenda gikwata mpola abasajja bamu bano mu butaswala bagenze omanyi nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepona ofundikira ngo yamuyambikiriza abantu bangi beetabye mu misinde gya Mayiga naye nabagambanga nti eryokanga neetonya ntulaba ensisira bwezenkana emyoyo omuganda asigala muganda ataaliko omukisa aliko empewo tutandise okulaba enkwezengeza abanyarwanda babadde balowooza nti basinga amaanyi olw'okuba nti bakozesa state naye Katonda atandise obbambula omukulu ow'ekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba
eyatwala ssente z'omuwomosolo yafumita empiso mu luwombo lw'abatuuze n'awuuta supu n'ennyama n'adduka nayo mu kikondoolo. Yaleeta abasajja aba NRM ne bakola emikolo obulange Mmengo omwali n'abakyalo ono n'abatulege Anita Amongi okuvaayo okwogera ebisongovu mu bulange Mmengo. Kambi baddiremu wano katono nnyo mubitegere bulungi nnyo then tusimbule mbabuli ekyengendo okwongera ku information eyo bwembanga naka savings mu folder eno bemba saka savings tunagenderaawo kasita mwakalaba nzo kuba saka taddemu kakano and for us we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all have where we come from. We come from NRM. I come from NRM. We come from NRM. And whatever we do for the good of our party, for the good. All right, omukyalo oyo. Mukulu owe miliyoni 5 yaleeta abantu be. Olw'okuba nti yalabisibwa nti already ayingidde mu butereevu mu NRM. N'asalawo enkeera akwatagane ne Munyarwanda munne. In fact, oli Murundi munne. Sseggona Lubega ne bateekayo omukolo enkeera era okwongologula t-shirt. Naye olwaleero omusajja ono bwazze omisinde manyi bajereganya nti abantu abali ku social media tetulina mugaso tetulina era social media telina mugaso naye olwaleero akitegedde social media mbi abantu bamulagiddeko bwereere naye nga tebannamulagirako eyabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa ye n'akola bibye. Yabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa n'akola bibye. Abantu bazze bamuwoninga obaka bungi nnyo ng'akola bibye omulina buno. Ate mu ababbi abali b'enguzi omusalaba guno gwogereje muli olumu mubba ne mulya n'enguzi nga mwambadde n'omusalaba ne mukuba n'obubonero bw'omusalaba oboninga gandi kasente zino nzibbe mulinnya bali ani. Obubaka obwo ne bujja nga bukolebwa omukulu oyo era nga tategeera kufuna bubonero nti abantu bakoze eki abantu bategedde obukyamu bwe. Naye batuse n'omukolamu bu challenge buno wammanga. Omanye omwana eyo gye bayita social media n'amaanyi g'abantu. Omwami ono tugenda mu maaso. Kambaddiremu akantu kano gigi baba social media nti abantu nabagamba abantu bagula smartphone okusinga TV mu Uganda okuteeka abantu mane mulayiri wulira. Kanfundikire na kano tyoka tugende ku nsonga enkulu. Omukulu ono bwe yatudde mu kiddala bamutadde ekikwewuunyisa okusinziira ku bali bamusemberedde yafunye edda kye tuyita yabadde yambadde edda bulletproof ng'emuli munda naye nga era yeemagazza atunula eno atunula eri ng'alinga ng'alina ekimogoba kitegeeza nti ensi emulaba na buli wamu waalaga
kano ke kafundikira kwoyo mulyoke mutegere nti bwe mukikolo kyonna ensi etegeera obusajja buli bwenkwe bulengera oba bubigulira mu ggombo kalina entambula bentunula katunula ng'olukwe kitegedde bulungi kati be basajja bano ogenda tunulira entunula gy'abadde atunula otune facial expression olyoka otegere nti abasajja bano nabaga balina kali ke bayita resilience balina ka resistance ate balina arrogance gye boogeza wulira tunula omuntu sajja oyo nako kankaddemu onundi gumu kati nga mutegedde olumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti waliwo abeeyita abaama wano abalowooza nti bakolera Obuganda kumbe babusuula yali akimanyi lwaki Ssaabasajja Kabaka nazzi kuno azze ayogera ebigambo ebikakanyavu ng'ategeeza Yoseri ne banne ku ngeri gye bayisaamu okutwala amataka ga Buganda okuwamba abaana ba Buganda n'obulyankuzi obuli mu gavumenti naye ng'abasajja bano tebeenyeenya beesudde gwa naggamba era olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yategerawo nti baamuteekamu parallel state buli kikolwa kyabadde akola nga Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tavaayo wadde okukyogerako wabula ng'ayogera akyusa bigambo ng'adifendinga mukama we Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi kye tuyita okuzannya omuzannyo ng'aguzannyira mukama we gamba ng'obubaka buno naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obaka bungi Ssaabasajja Kabaka bwazze awa naye ng'omwami ono akola vice versa bagagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo nga akubira paasi oba ng'akyusa ebigambo ebyandibadde bivunaana gavumenti ku kutulugunya n'okutta abaana ba Buganda ne bannayuganda abamu ye ng'akola bibye. Mu katambi mwenna ke mwalabye ng'ali emmenga awo yayogedde bw'ati. Wabadde asisinkanye ab'ekisinde Patriotic League of Uganda PLU mu Bulange Mengo ababadde bagenza okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awagidde ensonga ya minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamba Rugahala eyasabye olukalala lw'abawagizi ba NUP abali mu makomera alutwale ewa President Museveni basobole okuyimbulwa.
Katikkiro agamba nti mwetegefu okumukulemberamu ayogere n'abakulembeze ba NUP ku nsonga y'okuyimbula abasibe bano n'ategeeza nga kino bwe kigenda okwongera okufuula aba PLU ab'omuzinzi mu bantu. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo obuuza eri abadde. Kakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka esatu tebalana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu. Abanuupu be baakwata emyaka esatu omugga ne babata kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Oyo nga ebigambo Ssaabasajja Kabaka byayogera ona akola bibye ate eri defending gavumenti nga tayogedde ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zaakola ki zaayogera. Awo tuvuddewo era omwami ono mu kufutubbala kwe tubagamba nti yafutubbala emmengo kino ekifaananyi nabagamba mwandibadde mwongero kyetegereza n'okyanalayizinga nti ye kati ye kabaka mu bujjuvu wa Buganda nga bwe mumulaba oyo kati ye kabaka omujjuvu wa Buganda nga bw'ali awo kankibateerawo mukitegeere bulungi nnyo ye kabaka wa Buganda. Ngenda kutegeeza mwenna basajja ba kabaka abazaana abali mu Ssemazinga wa Bulaaya, Bungereza, Canada ne America. Emikolo gyonna egitegekebwa essaawa zino gyonna Ssaabasajja Kabaka talina gw'amanyiiko. Emikolo gya Charles Peter Mayiga ne Yoweri Museveni. Era omuntu yena gw'asindika bamulangira waki agenda kusindika muntu we nga ye. Ngenda kusaba omulangira Junju ntegeddeko nti bagenda kusindika mu mukolo ogumu ogenda okubeera mu ggwanga lya America. Ssebo Oweekitiibwa nkusaba togeza n'ogenda ne weetaba mu mukolo gonna ajja kubuulidde mu kitaawo olukwe n'okuli Obuganda. Kubanga ojja kuba otandise okusaavinga kye tuyita gavumenti y'ekimpatiira eyagala okusaanyawo kitaawo. Naawe banaakulaba ng'okoze ebigambo bino obutambi bwe nnaabufuna nja buzanyira ensi era mbubulya information nga bw'eneeba simaje kinaaleka kifaananyi kyo ng'ate tumaze okugamba naawe buli kimu okitegeera oli muntu mukulu. Omusajja atudde Mmengo yali mu lukwe olutta kitaawo. Era bakusindika ku mukolo gonna okugenda mu America nti simanyi kiikidde Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga yakutumye n'akuwa ebbaluwa mu butongole. Naaba atakuwadde ebbaluwa nga Mayiga yagikuwadde manya omukolo gw'ogendako ogenze kusaavinga Museveni na Mayiga afutubbadde ku kitaawo ayagala omutta. Oweekitiibwa Omulangira Junju obubaka buno bukuwadde. Nammwe mwenna bategeka emikolo mu America gyonna emikolo gya NRM gya Museveni ogezaako okulabisa eggwanga nti liri bulungi n'Obuganda ng'ate Obuganda buli mu matigga. Gwanayambala omutega nswera nawe anayambala busuuti n'ogenda mu mukolo ogwo weetaba mu kulinnyirira eddembe lya Buganda n'okusanya ekitiibwa kya Buganda kubanga Buganda kyalina mulimu gwonna gwekola wadde omukolo gwonna byonna bintu bya Mayiga na Museveni. Mukitegedde bulungi nnyo. So Oweekitiibwa Omulangira Junju nkutegeeza obubaka buno sikulagidde obula nkusabusabye n'ekitiibwa n'obuwombeefu nti ssebo nkusaba omukolo gwonna gwe bagenda okusindikako mu ggwanga erya America ojja kuba ogenze ku lwa Museveni na Mayiga abali mukola okusaanyawo kitaawo. Okujjawo nga kitaawo yakuwadde ebbaluwa ng'omusinkanye naye batakuwadde ebbaluwa gendayo ku lulwo era vidiyo bwe zinajja nga bazituwadde ffe tujja kujja ntukole gwe tukola kubanga ojja kuba osusse layini kitaawo mwakulina okuteeka okukulambulira obulungi. Awo nvuddewo. Yoseeri nkutandiseeko ngende ku information endala. Yoseeri mukyalawo Janet muganda wo Salimu Salakanda naho James Birungi abasseemu n'ebitongole bya poliisi byonna kamba obubaka buno bubakke mu bbi. Ebiseera ebisinga bwe mba mukola ebintu mwefumiitiriza mu butabufumiitiriza mulowooza nti musobola okusaanya okubayita Omuganda kizibu. Nabagamba Obuganda mwoyo si bantu ate era tosobola kulwana ddunda namugereka Katonda gwe tutamanyi kkala era gwe tutamanyi waasula. Olusiddiiki olukwesesera omukola okusaanya buli Muganda yenna omukola nsobi Buganda nnyanja nti enkuba ne bw'erito nnyo okumala omwaka mulamba amazzi g'ennyanja tegalikyuka ndabika yaago era gajja sigala nga gali mu kkala eyo etayina ani agimanyi nti efaanana bw'eti. Abaganda bemusibaga okuba empiso nga mubalumba mu masomero ku maka gaabwe abamu bemutta bemwawamba ne musuubira okutta eyo mukola nsobi temunawo mugenda kumalawo.
buli lwonyigiriza ennyo kireeta omusaayi munyigiriza abaganda bangi bagenzi bawaŋŋanguse naye gye bawaŋŋangukidde bayize ebintu bingi bayize okufuna ensimbi okukola emirimu okwebeereramu ekyo bakimanyi bulungi nnyo buli muganda gw'onyigiriza n'omujja ku ttaka omuyamba kukulaakulanya ttaka eryo obudde bugenda kujja ng'ate era yalina okubeerawo kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nti Dawudi ddeebuddongo obudde butuuse nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde Dawudi ddeebuddongo obudde butuuse amazzi gajja kudda we galina okuyita ne Dawudi kennyini obudde bunaabutuusa obw'okuddeebudda ajja kuddeebuddo ku buddo bwennyini bw'alina okubeera kati muneemunaga ati mugenda kusanya obaganda temugenda kutegeera okujjako abawa amagezi ne mwefuula temutegeera kuba kansooke mbannyonnyole nga sinazannya bubaka buno wabasajja bammwe bennyini banyarwanda bannammwe essaawa zino olabye abantu abadde mu misinde gy'amayiga njera kuga nti ebitundu 40 ku buli 100 babadde baganda balina abaana balina abazzukulu balina abali embuto ate abaana bali mu masomero nkumuliitu ate obuganda sife baganda ffeka omwana yenna azaaliddwa mu buganda n'ayiga olulimi oluganda empisa n'obulombolombo aba afuuse muganda kati gwe simanyi muganda kigwogenda kusaanyaawo nga gwe bolooza nti osobola omusaanyaawo kijja kukubeerera kizibu ebitundu kati 20 ku buli 100 baganda bonna bafulumye ebitundu 8 bisigadde gw'osuubidde nti ebitundu 8 ogenda kubitta wetwogerera essaazi zino eriyo abali mu kkolero abali mu kutonda abaganda eriyo abali mu kkolero abali mu kutonda abasoga eriyo abali mu kkolero abali mu kutonda abanyolo eriyo abali mu kkolero abali mu kutonda abanyankolo oligino ogenda batta wamalewo tosobola kubatta ekyo tuyita cow mentality tosobola kutta muganda mumalawo kizibu kwekuddira kukoza ajja kuliwa ekikopo ky'omusaayi ekiwe mu nnyanja mbweno getegenda kunoga mulekerawo okumanyira n'akamanyiiro omuganda gojja kuttaka ettaka lyagenda ddiddako essaawa zino wenjogera ku vidiyo eyo eri abali mu kkolero nga bali mu kuweesa baganda eri abanyankolo oligina bali mu kuweesa eri abatola bali mu kuweesa mmaina baga vidiyo zasizibwamu ntungu naye amanyi oluganda n'ategeera ebigo byenge ajja bitegeera gwe ne bw'onookola enkwezi zonna tojja kutusaanyaawo tujja kubeerawo ne bw'onooga ati oyagala kusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ojja kuba weekulidde akabazzi kugulu kubanga ng'oyagala okutegeera omuganda omutuufu nkiddamu ng'oyagala okutegeera omuganda omutuufu nti asindika emmotoka neeva mu butubiro webeetubiriddemu gijjeeko mupiira ojja kutegeera nti abaganda basindika emmotoka n'etambula ku mipiira egi 3 obote yabajjako omupiira asibirawa kati goli mbigere byobote kwenyina oyagala gijja tujja gisindika mpaka lwenefuna omupiira ogwokuna buno baka abanyarwanda banno buwulire ate n'ettima alireke eri okutandika kutukubaganya n'abantu ab'e Buganda kubeera nefutwa ku baganda be bamubeesaawo olutalo lwa Luwero yalulwanira wano ffe tujja kubeera bulungi nga baganda basanyuse naye bwe banaabeera mu mbeera gye balimu nga kati ali mu kitanda n'ab'engulu eyo kubanga kati baawe bwa minisita bano abaali nga abateekako omutwe ne bagukuba bakyambadde Janet Mukwaya ne bateekako omugongo ne bagukuba basaidi Obuuma agambye ngu bakadde ffe tumubuuza bakadde kusinga mukyala we naye abaganda wano si be bangwe nnyo bagume nga mugoyo ogulya ne gukusiiwuula emimwa bw'aba alowooza nti ngeeyo kabalese ebweru banaagenda mu maaso bakaabe nti sebo tuli bubi tufe bagenda kusigala nga bamulaba ajja kudduka nga yeegoba yekka bw'alirindiggula bw'ati abaganda batandika olugendo lwabwe olupya naye ng'ekiba ekizibu wano we yalwanira olutalo luno olumulaze ensi nti Museveni waali yalujja wano eri abaganda abantu balamu basobola okukwatagana nabo tetugendagendayo kati tuvudde mu kabokisi k'amawulire tugenze mu kitabo tutandise tutya ekitabo ennaku z'omwezi ziri
musanvu omwezi ogwokuna omwaka 2024 olunaku lwa Sunday program emuli Bulange Mmengo. Pozi nga sinnava mu kitabo kino oba mu kaboksi kano nga sinnagenda mu kitabo, eno yembeera ennyanja Ssaabasajja Kabaka Mweri naye njagala gyetegereze. Teacher, ke kana akayanja ka Kabaka koolaba omayiga watutuusiza ndowooza olaba ke kakayanja akaali akayonja akaali akalanzi komunange musajja wano watutuusiza awo wetutuuse awo ndowooza olaba ndi mukuluupera mayiga ano watutuusiza ennyanja ya Kabaka. Ndowooza mweroleddeko n'agammwe. Kati nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka era mumutegeeze. Kitaffe wetwogerera essaawa zino nga nzija mpalabana n'ebigambo bino, nsaba okuluma kutokutegeeza nti n'ejjaluliro ekkulu eri abalangira n'abambejja gye baalulirwa ekajjaga, Ssaabasajja njaga okutegeeza okuloopera nti ettaka lino litandise okubibwako ebibaati ngera ekitundu ekimu kiyinza okuba kyatundiddwa, naye nga musajja mukulu wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga yeesuddeyo gwa Naggamba ng'ate ejjaluliro lino bwe baalulira abalangira n'abambejja singa livaawo kiba kitegeeza mulangira ddako yenna ajja kuba talina waayalulirwa, amaanyi gajja kuba gasenguse. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti ewaalulirwa abalangira n'abambejja ekajjaga era nga Kinyona Mpindi ng'ovudde ku nnyanja nga bw'ogira bwefaanana, ettaka lino nalyo wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga nalyo yalikubye ebbeeyi. Aho tovuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nkutegeeze nti oyina basajja bo ab'enkizo b'okyasobola okuwuliziganya nabo, naye musajja mukulu eyatunda Ddamula era afutubadde ku Buganda Mmengo wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja ne mikwano gye nfanfe nga bwe bagamba nti mbulya gw'oyita naye nkubulira empisa ze abantu ensi etandise okubalaba. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukubuulirako munnange nti basajja bo banyinga bankizo ate nammwe bajjajjaffe abataka abakulu abebika nsaba obbategeeza nti bw'oba okimanyi nti okyalina omwoyo gwa Buganda ogutafa era ng'oyagala Buganda ng'era oli mu mbeera si nnungi ne Wasaanya, nkusaba otandika okunywa ekyo by'okwerinda byo. Emyezi ng'ebiri mabega nava ne mbategeeza nti Wasaanya yawaayo olukalala eri mu Sseemwayi n'Omukabi Museveni, abantu bonna bamulemesezza okuvuunika Buganda, empapula zino n'amanya gaatuukayo. Kati njala kuluma kutuko Ssaabasajja mutegeera nti waliwo abataka 13 bweddu Mayiga bamaze okuwa bakamaabe nti bano bamufuukidde ekyonga era asaba bulungi nnyo Yoseeri n'ekitongole kye Sseemwayi kitandike okujjawo omu ku omu mpaka lwanaasigaza enkwezengeze ezigenda omuwulirizaamu. Kale bajjajjaffe abakulu abebika mwenna ng'omanyi nti okyalimu empeka emera esobola okuzza omuwemba ne gufuuka mungi nnyo, nkutegeeza weegendereze endyayo, ensulayo n'entambulayo, kubanga Wasaanya amalidde okusaanyawo abakulu b'ebika 13 bweddu era mbasaba butaddamu kwetaba ku mikolo gonna Mayiga gwa baakuyiseemu kebere meeting kekibe ki togeza n'ogendayo. Era ne bwakugamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye akuyise okujjako nga Ssaabasajja kennyini mukamaawo oba bwe mwenkanya yakuyise ne baba si yakuyise, munnange teweetandala kugenda mu nkiiko. Bino bajja bibakola nga basinziira ku buki bwe banaaba basobodde okukola enteekateeka zaabwe ez'obbasaanyaawo. Kale gwe jjajjaffe yenna omukulu w'ekika ng'omanyi tokolagana Mayiga era gw'omu kubavumirira Mayiga n'ebikolwa bye, weegendereze endyayo muli 13 bawaayo dda amanya gammwe era nga bagenda tandika obbalondoola batte omu ku omu nga bwe baakola jjajjaffe oli ow'endiga lw'omwa. Kati ye mission egenda maaso era asobodde okutegeeza Ssaabasajja Kabaka bw'abanga asobola okuba nga ategeeza abataka be bano abategeeze babeere beegendereza nnyo kuba njagadde batekano ku lubeeretu nabo beebereremu olw'ensonga nti embeera weetuuse si nungi nnyo olw'ensonga nti bo batandise okukola enteekateeka esaanyaawo abataka bano. Tugenze mu maaso.
waliwo abantu bangi mulina ebibuuzo ku butya obuvo n'obuddo ebyobufuzi gye mbirawamu n'okusirika kwa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga ezimu nga temujja zitegeera. Kasooke mbategeeze. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atamwejeganga maaso na kumanya buvo bwe na buddo na mbeera ze ez'omuntu. Bw'oba osobodde okulaba leero omulangira Richard Ssemakokiro embeera gye bamuyisizaamu mu Lubiri e Mmengo n'abali b'ebifaananyi ebimu byabaddemu kitwale nkati ebikola byolaba ku mwana oyo bye bya kitaawe yennyini asobola okutuna ewati n'akweka amaaso n'oyogera by'oyogedde n'abiwuliriza n'asirika kyaba yagadde akikutegeeza n'akikutegeeza kubanga aba akyagadde okikutegeeza ye muntu atunulira ebintu n'abiraba gwamulabe n'olowooza ntabiraba abiraba naye si ye muntu ali awo ekisooka ow'okugwako obugwi mu bamireko si ye muntu agenda okulaga kkala ye entuufu nti yeeno mu bufunza akubisa bikolwa ne mu kubisa ebikolwa n'okulaba obuliro Abaganda abasinga tebakyategeera bintu bino kati abasinga obungi okusirika kwa Ssaabasajja ku nsonga ezimu temwakutegeera abantu badde beebuuza ekibuuzo kino Ssaabasajja Kabaka yajja atya okuwagira Yoseeri mu lutalo n'aleka muzzukulu wa Buganda ow'Embogo omugenzi kati Kayiira Lutaakome kandi bavire ku ntono ntubategeeze osanga otunawunzikira vidiyo eno buli omu ojja kubanga otegedde ensonga lwaki ekisookera ddala njala sooka obbalambulira ensonga zino muzitegere bulungi nnyo muno mu nsi mwe tutambulira nga buli omu abala essaawa ye budde ki bwagenda okumala ku nsi tulina abantu bangi nnyo tekiwoomera matama abiri ekyo olugero mulumanyi ne mu Luzungu mu Lungereza mu Lufuutifuuti mulumanyi tekiwoomera matama abiri eri abantu abali baagala Obwakabaka buddewo eri abantu abali tebaagala Bwakabaka kuddawo muntegeera bulungi nnyo eri abagamba lwakiri nti okulemererwa boonoona be bantu bebika bisatu okitegedde bulungi nnyo njala sooka bategeeza nti ebiwayi bingi nnyo byali mu nsiko Ssaabasajja Kabaka yalina ebizibu bye ng'ali Bungereza mu buwayi byali mu nsiko ne Yoseeri mwe yayingirira Yoseeri yamanya obunafu bwe era Yoseeri yakola ebintu bingi nnyo okusikiriza Abaganda bangi nnyo okumwegattako Yoseeri yakozesa abo abeeyita Abaganda okumuyambako okuleeta Abaganda nga Bajjabberi Bidandisali musajja Omunyarwanda gumuyita Talabedde Ekkulu Moses Kigongo omusajja Omunyarwanda atonye Mooli n'abalala bangi nnyo abalowoozesa Abaganda abamu nti bano abasajja Baganda kumbe tebaategeera nti baali Banyarwanda. Mujjukire Ssaabasajja Kabaka mu kubeera e Bungereza ng'ali mu bizibu bya kitaawe okumala okuttibwa gavumenti yayitako. Abaganda abamu bannakabala oba ab'enkizo baali tebalina mugguukiriro ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali Bungereza. Abamu ku abo balina omugguukiriro amannya mugawulira omwali Bwosabiriggwa mwali ba John Katende n'abalala. Kati abantu abamu bategeera jjukira Ssaabasajja Kabaka abantu abali mu nsiko abasinga obungi bagendayo ku lwabwe ng'abantu kulwanirira eggwanga lyabwe. Mu kino wandibaawo abantu abatasobola kutuusa bubaka bwa Kayiira ne muganda we Kamayankwanga ku kusaba kwabwe nga baagala Ssaabasajja Kabaka abeegatte ku nkiddamu. Omugenzi Kayiira ne Kamyankwanga n'Abaganda abalala bandibanga mu biseera byayingirira ensiko okulwanyisa Kawenkene tebaalina mugguukiriro oba kye tuyita access ku Ssaabasajja Kabaka. Naye Yoseeri ng'akozesa Abaganda Abanyarwanda abeefuula Abaganda n'abasikiriza bakozese Baganda bannaabwe kyabanguyira mangu nnyo okufuna omugguukiriro okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Oba munfuna bulungi nnyo
Omuntu omunafu evideo eno jajjiddamu ne njagala katuwana ayina GB 5 okudda waggulu. Wompulira bulungi nnyo. Bano Museveni ng'akozesa obukodyo bwe obw'okubuzaabuza n'obw'okulimba n'okusuubiza by'ataatuukirize. Yasavuwaza ebigambo bye n'abuzaabuza n'alimba abasajja abamu ne bamukkiririzaamu. Ekitaali ku muganda jjajja oba kojja waffe oba mukoddomi waffe Kayiira teyalina muguukiriza omutereevu ku Ssaabasajja Kabaka era teyafunako wadde okusaba kw'abasajja nti beetaaga obuyambi bw'obbeegattako teyakufuna. Okuggyako nga lwakulina mbuwandiike oba agamba nti Kayiira n'omugenzi Lutankome Kayiira baawandikira Ssaabasajja Kabaka nga bamusaba oba baamutuukirira ajje kubanga sobola kuwakana abantu bangi abaali mu ntalo ezo. Mujjukiro olugero lugamba nti omusajja omu yagenda okusaba eryato n'atuuka n'atandika okunyumya ne nannyini lyato. Aba akyanyumya ne wajjawo omulala n'ajja n'asaba otereeva eryato ne balimuwa era n'alitwala. Ono agenda okufundikira okunyumya emboozi nti ate munnange eryato lyebere nadde nkinyi ng'obudde bugenze. Oba mukitegedde? Ndoza mufunye bulungi awo. Abasinga obungi ekibuuzo kino mubadde mukyebuuza nnyo ti Ssaabasajja Kabaka n'aleka baganda banne ate n'awagira Museveni mbabuulidde ebintu ebyaliwo awantu awo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Museveni essaawa zino nga bw'asika obunyeebwa n'abuwa abantu awamu ne basabuwalinga era akyakikolera ddala mu ntandikwa yakikola. So nga ate muganda ffe Kayiira n'enkwanga tebaalina bisuubizo balina kuwa bantu abo kubanga bo baali balwanirira ggwanga tebalina kigendererwa ky'amaanyi kyakutwala nsi gitwala. So njagala otegere nti bwe baba bawandiika amabaluwa nga basaba tegaatuuka naye Museveni yakozesa abaganda baali beeyita Abaganda Banyarwanda okutuusa obubaka bwe era Ssaabasajja Kabaka n'akola kinajja. Ssaabasajja Kabaka wajja baatuula nkiddamu Museveni mu kutega obutego bwe yafukamira n'asaba n'ayogera buli kimu ekisaana okwogera basajja bannange munjulire. Nga bw'onoobeera omusajja nga weegombadde ekijujulu ng'olina okukozesa buli kigambo kyonna ekisikiriza sina sindi n'akasente n'okajja ayinza n'otunda ekibanja kya jjajjaawo osikirize ekijujulu ekyo. Museveni yakozesa buli kigambo na buli kisuubizo kyonna n'atuuka n'obbagamba nti nze nja baddiza obuyinza bwammwe nga bwe bwali obwa Kabaka. Anetiwaka mugireko bagikwata mumayiba tebaagala kubawa information. Bantu baagala information mugikole kimugifune. Tebaagala mufune information. Omusajja ono mu bufunze banne abaali mu nsiko yabasinga ensomeka n'obwangu okufuna omuggukire ku Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo bye yasuubiza n'abisuubiza. Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti yalabako Abaganda ab'enkizo bye yali alabyeko mu gavumenti ya kitaawe ne bannabyabufuzi kyamwanguyira okukkiriza okujja okwegatta kwani ku Museveni okutegeeza Abaganda balwane. Wabula mu kulwana kuno Museveni ng'akimanyi byonna byayogedde byampuna era byalima kwekansaamu. Ekyo nammwe abasajja abali wano mukimanyi bulungi nti okwanisa omukazi ebigambo mutwalo gumu n'ekitundu naye ng'ebituufu ebirimu biringa 15 era nga tosobola kutuukiriza bigambo byonna omuntu abyo okwanisiza omusajja wakana naye kino kikugambye abasajja ffenna okwanisa omukazi ebigambo mutwalo naye ng'ogenda tutuukiriza 15 ebisigadde byonna akana namwe 5 biba bire togenda bituukiriza. Ne Museveni bw'atyo bwe yakola.
nga Ssaabasajja Kabaka abiteekamu engatto ng'ajja ng'ayita mu bantu be nga bategeeza ng'emmundu etokota. Ne baganda banne bwe balanga Ssaabasajja Kabaka akoze eki azze ne basooka bafutiza Museveni oluvannyuma ne beegatta lumu bajja ku gavumenti. Museveni agenda nga yeekyusiriza buli omu. Era olutalo lwaggwa mu meeting ezatandikawo n'atandika okukola ebintu by'okwefuula mpola nakati. Ku bintu bye yasuubiza teyakolako yadde n'ekimu. Okuzzaawo Obwakabaka nga bwe yabugamba yabuzzaawo naye nga tebulina maanyi okusinziira katambi kano ke nabazannyira luli n'ebigendererwa bye ebyali bikusike buli muntu by'ataategeera. Kano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. Nkulayira muga Katonda mu ggulu nga n'obukuba butonyerera mu kitooke kya gonja. Ebigambo bino singa Museveni yabigamba Kabaka nga tannava Bungereza. Kabaka yatasobola kulinnya mu Buganda. Ebigambo bino singa Museveni yabigamba ng'abyogera nga bw'abyogera after ng'amaze okuwangula. Tewali Muganda yali ayinza mwegatta ko kabiri Kabaka atasobola kumwegatta ko ndowooza muntegeera bulungi nnyo. Amaze okutuuka awangudde abazza mu constitution abajjako obuyinza na buli kimu akyeddiza. Naye nga wali yali amaze okuba amavi. Tabannange nze nsinga ndi musajja mulungi nnyo. Ne bono yagala kibumba kya nte nsobola okugita naye kubamu ekibumba kyokka gwe mukazi asinga ku nsi. Era buli kimu kirina malayika akusinga maaso, malayika akusinga ttendo ne mufaanagana. Olumalo Kambaddiremu nakano. Nakano mukawulire. When I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Nebya abaga nti yasinkana Kabaka mu kinana mugumu e Bungereza akulimba. Bino ku Kabaka gwe mmanyi singa bimugambirawo day one. Museveni kuno kwoli. Mukazi we Janet kwali, Sale kwali, Bidandi Sale kwali, Moses Chikuku kwali. Bino ebigambo singa Museveni yabigamba Kabaka day one lwamusinkanye ne babiriggwa. Kabaka yatasobola kujjayo. Kabaka yatasobola kujjayo. Ndoza mutegedde lwaki ensonga eri bweti. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga lwaki eri bwetyo. Ebadde banjiti ate lwaki Kabaka teyawagira baganda banne mutegedde buli kimu kikunnyonnyodde bulungi okujjako nga weetaaga kuba bukubi ngala binjasi nteekemu obwongo obulala oliko otegeere ekikunnyonnyodde. Naye ebyo n'abantu abajja okuwa sayidi eyawe ku lugero lw'enkugambyeko nga nayo eyinza okuba nga ntuufu nenze nkuwadde eyange ate nakugamba ebigambo byenjogera mbivunaanyizibwako nga nze gwe sivunaanyizibwa ku nfuna gy'ogenda bifunamu oli waddembo bitwala nga birekawo we mbikugambidde. Naye era n'omuntu omulala ajja kugamba olugero nga lwefaanaanyiriza oba lwawukana n'olwange naye nga lulukalwa kati kintu kyekimu. Kati gwe oli waddembo tuula olondemu kino bakiŋŋambe kiri bakiŋŋambe kino kyali bwe kitino lwakyali bwe kiti. Gw'osengejja ofuna amakulu akagenda maaso okusinziira ku information. Kye bayita information. Mpulidde bulungi nnyo tukyagenda maaso. Kati
ekizibu kye tukyalina kye kizibu ky'amagulu meeru Omungereza nakyo atufuukidde ekizibu olw'ensonga nti yakyali mubaga wa Museveni n'abantu bakozesa. Omungereza yakwatibwa ensaalwa effutwa okusiŋŋaana Obuganda bwaffe nga bwali bulina obukulembeze butalina wuwe era nga bukulaakulanye n'okusinga ewuwe. Kye yakola nga bw'omanyi nti bo si boonoonyi balwadde, yayagala nnyo okulwanyisa Obuganda nakati akyabulwanyisa. Era nabanyumiza olugero lw'abajulizi olwatuuka okussa erinnya ekyamu ku Ssekabaka Mwanga nti yali muvuzi wa mpanka, oyo yali propaganda na blackmail. Nera tekivangawo era eri abakivuga boolaba bawumba tuutu ng'akyavuga ekintu ekyo nga takimanyi nti muzungu yakikola. Be Baganda be tubagamba beeyita Baganda ab'enjokyo nga tasobola kusoma bintu bya muzungu n'abitegeera. Naye tumugamba kino kiriwo ekiti zukko kitegere kubanga ffe tusomye ebintu bye babitugambye tubisome tubitegere bajjajja ffe babitugamba nga tasobola kuzuula maaso. Essaawa zino ekibonyaabonya Obuganda Mungereza ng'akozesa Museveni. Kati Museveni naye alina ekigendero bibye ng'Omunyarwanda eyajja okwota omuliro agulemeddewo ekyoto akifuseemu. Oza mutegedde bulungi nnyo akantu ako. Yensonga lwaki balwanyisizza Kyagulanyi okusinga munnabyabufuzi yenna yali abaddeko mu Uganda, kubanga bakimanyi guno gwe musaayi pure ogw'Abaganda oligino abatanyigirwa mu ttooke asobola okugaa nti ekikyamu kyekyo. Ndoza mutegedde lwaki balwanyisa Omuganda oligino. Museveni akimanyi asobola okudiringa ne Mayiga kuba Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa ne Sseggona Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa n'Empuuga Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa n'enkwezenge ezitaagala Buganda ng'ate Baganda muli ba John Katende, ba Sarah Kagere, ba Nabaloga, ba David Wasajja n'abalala nga bo Wakabaka bawunyira ziizi n'akolaga nabo okusaanyawo Buganda. Awo mbadde sinnaba bannyonnyola. Mbanyonyodde ne kugamba nti eriyo abantu nga bo tebaagala Bwakabaka ng'ate Baganda abo gye bali. Naddala Abaganda abo abaali basomeseddwa Omungereza. Mu biseera ebyo abafuukira Buganda ekizibu n'abo abaali tebabwagalirako ddala, kubanga Nazzikuno Kabaka yenna wa Buganda ne bwe yasiimanga busiimi n'akyalako mu lujjaalu n'agamba nti mukazi wo Ssaabasajja Kabaka asiimye amutwale, lyabanga kkula na kitiibwa, kubanga mu madde okuzza omuzigo kwabanga kuzza nsimbi nkalu nattaka mu kusiima nti omukazi wa mututte. Era tekyabanga kivve kibayita obulombolombo n'ennono. Bano abaasoma ku ssente z'Omuzungu batandika okubeera n'embeera z'Abazungu nti Kabaka tasobola kusiima n'atwala mukazi wange, nja muwa waabira mu kkooti. Awo waava okulya kukomba essowaani Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa, basajja be bennyini abeeyita Abaganda bamuwaabira nga yali asiimi omu ku bo ng'asiimye ayagaleko mukazi we n'omutwala mu kkooti. Mungereza olw'okuba nti yali anoonya kozi n'akola kye yakola nakati weewali okulya n'okukombesa. Onteza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bw'osanga akabinja k'abeeyita Abaganda abo tebaagala Bwakabaka, bw'osanga Abaganda nga te bo bennyini tebaagala Bwakabaka, abo nabo we bali. Byebiti by'abantu aba beekugambye. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati Omuganda yennyini nga Museveni amutegedde nti ono talyankozibwa, si wa kusika kutu, kyayogera bakiyimirirako, agenda kulwanyisa akuuka ejjembe kyebali mu kukola Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyebali buli mukola mu mwana natagulika ku social media.
era ndoza mule bulungi nnyo baguze ku social media okukyusa ennimi nkiddamu baguze bangi okukyusa ennimi ku social media faamanye ekigendererwa nga twayonka twazukusibwa twava mu ntumbe zaawo bagaziya Obuganda obulwanirira bwe tuli mpaka lasti okulwanira Obuganda mpaka ku muntu asembayo tugenda kwogera ebigambo yenna yeeyita ow'ekitiibwa ng'ate mufiri suuti mufere kanzu tetugenda kukkiriziganya nabo ensobi ze tuli batukoleddemu tuligenda ku nsibuko zaffe ez'ebika ne twotondera bajjajjaffe abakulu b'ebika era balituleeta mu lubiri tulivunaanibwa ne tufukamira ne tukubibwa era tulyetondera Obuganda naye nga mu lutalo asigala talaama Rozana mutegedde bulungi nnyo ekyabasajja bano abasatu Sseggona Lubega Nambooze Mayiga mu 28 nkibagambye kibanyonyodde bulungi ti 28 Mayiga teyasibwa nga bwe mulowooza yali wa musajja yali wa mukama wa Katende bifaananyi bibalaze mubitegedde bulungi nnyo Nambooze amala abavaako n'alokoka kati akola bintu bye ebirwanirira eggwanga bana basigadde bo ne batandika okukola emirimu egyo tugenze maaso Ssaabasajja Kabaka era asaba okukuluma kutu kutegeeze taata nti ebitongole ebyempuliziganya naddala bisaasanya amawulire eri abantu bo byonna Yoseri yabyeddiza wadde babiraba nti biri mu Bulange Mmengo njera kutegeeza eyeeyita BBS Telefina ne CBS FM etudde mu Bulange Mmengo eno yavadda mu mikono egiwereza abantu wakati ng'ewereza Museveni direct nga n'abagirimbo n'abasinga obungi bakozi ba kitongole kikettira munda ekya International Security Organization olw'okuba nti abazaana bo n'abasajja bo batandise okujja enta mu kusuubulangana ne radio ne TV eyo munnanga abasajja bano batula mu kafuule bategeeza mukama waabwe Yoseri tebahabulwa nti emirimu gye bakola gitandise okwolona bizinesi n'okufuna ensimbi ne bamusaba bo bakozesa omukisa oguliwo okufuna ensimbi batandika okuba nti bo bafuna obulango bwa gavumenti ne babukyamu babukozesa okubolanga bafune ensimbi gatta muno okuli okulanga okutunda amataka okulanga okugema abantu programu za gavumenti n'ezo zonna eziri mu kusaanyawo Obuganda era kyovula nti leri ekyasinza okulanga okutunda ettaka ye CBS okugema abantu n'ogoba abantu kumala ku mataka nga teboogerako n'okukyaza abo bennyini abatali Baganda ate okuvvuula Abaganda ku leediyo y'obujjajja ate okugaana abaana Abaganda okujja Ngereza zino twogerera Omuganda yenna anajja ku leediyo eyo bamala mwekebejja yaani byayogere tebigenda kuswaza Museveni ekyo bakole essaawa zino wetwogerera essaawa zino nti omuntu yenna ajja ku CBS nga azze kwogera nsonga nga tezikwatagana za Museveni zayagala oba BBS munnange tolina woyita olw'ensonga nti byonna bibala kuyita mu mukyala Omunyarwanda akola mu State House baba bayita abireke ono gubaweereza information yani agenda okujja n'amukolako background okujja okwogera yenna gwe batayisizza mu kamooli ako tasobola kubanga ajja ku radio eyo era Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abakozi bo abakunyumiranga n'okuweereza ebintu birimu amakulu bonna babinyikadda mu nsuwa abasinga baagobebwa abasinga bagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba mu nsi z'amagulu meeru ne beetegula ekibabu olw'ensonga nti omuddo baagulabanga naye ng'okugutema ogufuna ogulya kyabeeranga kizibu olw'ensonga nti abasajja bafutubadde Mmengo tebakkiriza muntu n'omu kwogera ku nsonga zaawukana na za gavumenti efutubadde ku Bwakabaka bwa Buganda tugenze mu maaso mu Buganda obwaffe obwedda bwe tugezaako basomesa n'obajjukiza njira tutegeeza mwenna Abaganda nti musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka n'okusabira eggwanga Uganda enteekateeka z'amayiga leero nze balegandi buli kimu kire bulungi nnyo mukyetegereza naye ekisinga okuswaza kwe kuba nti ebintu bingi byogeddwa
nenga okusibaga enteeka zonna ezokola nti Buganda bwenunula zikyagenda mu maaso nga zikolebwa akabinja k'abasajja Abanyarwanda abatudde Mmengo abalowoozesa Baganda nti Baganda nga tesi Baganda. Wetwogerera essaawa zino embuga ez'amagombola ez'amasaza n'amataka ga Buganda gonna ag'enkizo gatundiddwa. Ngera wetwogerera essaawa zino amataka ga Buganda agasinga obungi gali mu kutundibwa mu biwagu nga n'abasajja n'abakazi bonna Abaganda bagobwa ku mataka emisana n'ekiro. Mmere yaabwe neesaayibwa nga tekuli anyega olw'ensonga nti bano baateekawo ka gavumenti kali genna bagambye tontabaalanga nange sirikola ki siri kutabaala. Buli Muganda yenna ow'enkizo avaayo okwogera bakulondoola mpaka bakutta. Ndi wano tegeeza Abaganda mwenna abakyalimu empekemera mwegendereze nnyo okulya n'okunywa gye munywera ng'oli Muganda naddala abo abakyalimu empekemera. Waliwo olukwesese olugenderere nga luno lwakugjawo bannaddiini mwenna wadde mba musirisi naye nga waliwo abamanyiko nti mmwe temukolagana na Mayiga temukolagana na Museveni. Waliwo olukwesese olw'okusaanyaawo Abaganda mwenna abali mu bizinesi nga mukimanyi nti temukolagana na Mayiga temukolagana na Museveni ng'ate muli Baganda nakabala. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo basajja bannabyanjigiriza Abaganda nga temukolagana na Mayiga era nga temukolagana na Museveni. Onewelwe. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo bannabitone oba oli muwandiisi oli mutontome oli muyimbi oli muzinyi oli mukikasitoma oli munnabitone ng'okimanyi tokolagana na Museveni. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo nga bayita mwezi muyita Federation simanya association bagenda kubatta omukuomu ekyo nakyo mukitegeere. Waliwo olukwe olw'okujja basajja ba Kabaka bannabyabufuzi abatakolagana ddala Mayiga ne Museveni namwe bagenda bajjawo nabo n'obubaka bugenderi bannamagye mwenna abali mu magye nga muweereza ng'okimanyi tokolagana na Museveni naye ng'ate oli mu magye ago bagenda kubatta. Wiiki eno kulokusana baga nti abasirikale 165 Muhoozi agenda atandika okutta omukuomu yakattako abasirikale 2 mwabadde amyuka ekitongole ekirwanira mu bbanga ekya Air Force n'omugo batidde ebombo ku Balaxi gye baga nti mob. Njala bategeeza nti n'omusajja oyo eyattiddwa omusajja yattiddwa ku Air Force Entebbe Muhoozi kennyini yakutte obuyinza obumujjawo. Ensonga eyamugisizzaawo nayo kanji bagambe. Omuvubuka ono mwetegefu nnyo okukola kyonna ekisoboka okola ng'afuna obuyinza. Omwami ono yabadde amyuka omuduumizi aduumira amagye agabomba ennyonyi mu bbanga kyetuyita Air Force. Yatulako common meeting nga ne bateekawo enteekateeka ey'okuwamba gavumenti naye nga bagenda kukozesa ennyonyi. Mu nteekateeka ey'okuwamba gavumenti muno bennyini bakubiremu ennyonyi emu beefuule nti abadde bagenda okuwamba gavumenti oba abadde bawakanya be bakubye ennyonyi eyo n'abantu abalina okufiiramu baali bayitirivu. Omugenzi ono n'agamba kikafuuwe sisobola kukkiriziganya n'abinkola byabwe kubanze ndi professional amagye emyaka 7. Butyo mutabani wa Kayisaali Yoseriti Bahabulwa n'akola ogugwe ngera bw'atera okukola n'amusaanyaawo n'abala bw'agenda obbasaanyaawo mwenna mpola mpola bwemuterwaneko. Ekyo nakyo njagadde mukitegere bulungi nnyo nga nabwe gye simufungize mutegedde bulungi nnyo. Ku nsonga eyo emu abalangira n'abambejja nga gw'okimanyi mu mutima gwo Mayiga mukyamu n'ensowola embikamu eziri na buli kimu okimanyi naawe weegendereze nnyo. Abasajja b'amasaza nammwe mubeere nga mukimanyi nti enteekateeka weeri naye ng'obukulu bw'ensonga yonna eri nti baagala kusooka kujjawo entamu ennene y'abasajja Ssaabasajja Kabaka bo bayiseewo ekyabwe. Y'ensonga lwaki bukyanga lubanga lwa bbeedi wasanyakawo Charles Peter Mayiga yavudde n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye ogenda okulaba abasawo be
nga mukosefumu ekitabangawo. Ne kugamba jukira nti omwami ono yagamba Ssaabasajja Kabaka yalwala allergy. Mwenna mwaliwo si bigambo byange. Mwenna mwaliwo nga Ssaabasajja Kabaka wadde wa allergy kiri kulikode kwekiri naye kiki ekyamutanudde okuvaayo okugamba nti Ssaabasajja Kabaka ki nti mulwadde naye ng'ate nze namusookayo okwogera ensonga ezo. Kitegeeza nti buli muntu w'oli weebereremu kubanga ensi bw'ogiraba si bweri. Nga nfundikira njagala soka bategeeza bigambo bino wammanga. Mwenna bannayuganda n'Abaganda muffe nnyo kwebakwatako. Buli kyolaba ku mutimbagano nga si gwe kikoze. Kitundemu emirundi esatu nga tonna kibuukira nkitegeeza nkiddamu. Gwe munnayuganda n'Omuganda ali eyo buli kyolaba ku mutimbagano oba ku mawulire nga si gwe kikoze batu kirina mu mukono. Leka nnyo kibuukira kubanga tojja kutegeera buvuboona kina buddo. Njagala muve ku diversion z'Omunyarwanda. Omunyarwanda agenda bakola bu diversion ya buli kika. Simajje munate muganye okutegeera abamu. Nga nfundikira. Edrisa Musuuza ne Minisita Ompiono Damitoro njagala ondeetereyo rekodi yonna eraga nti baali babaddeko mu mukwano for the next 6 months over the 1 year back. Njagala ondeetereyo rekodi baali babaddeko mu mukwano omwaka gumu emyaka 2 emabega era ekifaananyi kifuluma. Mubuukira nnyo ddayivanjo njagala ondeetere ekifaananyi. Abadde Nerema nga tulaba abadde bani badde bawala bonna babadde akozesa nga bali mu federation bula bitu kibala mu kidaba nga bali mu bifaananyi bikibi. Njagala ondeetere ekifaananyi nga bali mu laavu for emyezi 6 baba mu mwaka gumu nga bali mu laavu kindeetere. No from nowhere. Oli afuuse minister ono immediately afuuse boss. Today simba koze mikolo gyosime kuyingira simba bagase babatadde ku kamera mawulire gabadde lwaki temufuna bwongo bubuuza. A full minister guwadde minister agenze n'omuntu atasomyeko ng'abadde controversial mu love relationship ng'ayagala ono n'oli era nga nawe kyateka amaaso kamno lwaki temutegeera. Nkugambye Omunyarwanda asobola okukola buli kimu kyonna. Museveni asobola okukola ekintu kyonna n'akikulaga n'akikuteeraawo. Ate kisinga okunuma abantu abakola diversion ba state agent mbamanyi baliro ba SB4 simema mafina ne mugenda kumbe bazimba ekintu kino kigenda okubaluka nga Uganda bugudde mwenja enjega nga tewali asobola kukyusa mawulire. Mubeeremu baba wa diversion zokka tebasobola kuwa kintu kyosobola kutegeera. Gono lufuuse ministry n'avaayo as a boyfriend kati bakoze embaga biki. Simanyi ono mulema simanyi ono yalaba TV ne mudda ku mboozibozi abaana bali mu kufa. Abaana bali mu kuwambibwa eggwanga balitwala bali mogejinga. Bino biri mu kutambula mu ggwanga naye temuwulira. Tubagamba ebintu bino bitambula mu ggwanga naye temuwulira. Emmanuel ngendo kogera biri political oba bibeera ojja kunsonyiwa olw'ensonga nti nze nga nze era curious ku bintu ebimu. Kakati omulimu gwange gwenkola tegwenzikiriza kubeera mu kifo kimu. Tambula mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Dako Mambuka, Maserengeta, bukiikakono mu bukiikaddyo ne Makati mu Central. Naye waliwo ekintu ekimu ekindeetedde okwagala okukola VDN. Simanyi oba nze akifunye obukya. Bitundu bya Central mwe mbadde ntambulira tusere ndaba nga balina ekintu kye bafaanaganya. Bitundu bino ebya Central birina kye bayita bamanerenda. Byonna birina bamanerenda. Kati ekyo si kyekikulu. Kyanfuulidde ddala curious kyabadde nti manerenda ba tribe emu. Se yaffe gye mumanyi waliwo tribe endala. Bonna bamanerenda mwe bagwa bonna. Otuukako e Kayunga Mudidi ingira Mukono na Kifuma baliyo mu kyalo. Uke Luweero Ekiboga Kyana na Kaseke mu bifo ebirala. Kati bye mbadde n'akatuukamu. Kati nze
naze nabadde nebuuza kisoboka kityo kubanga tribe eno saasanye mu bitundu bya Buganda tenga bamanerenda gambuka waggulu togenda basanga mba western tebaliyo mba northern tebaliyo ne kibeera politiko kano kakodyo kakuleeta bwavu mu bantu tenga katagitinze tribe emu manyo bagwo kyobola kirowoozaako n'okifuna kale omutwe gwange gukola mpola enzikiriza mugenda fiirwa amataka gammwe mugenda fiirwa property zammwe so nga timugenda kwewola ate mulemererwa okusasula tumererwa okusasula kitegeeza ettaka lyo balitutte era kino kituukawo mu bitundu bya central byonna ogenda tuuka tribe emu nga tokyagiraba eyavuwadde efuuse babundabunda kigenda kaka abaana bammwe okudduka mu ggwanga ng'era we kiri nti gwe mbulira tribe kyesinga ofuluma eggwanga ng'egenze ku kyeyo kati kansubira otandise okitegeera okogattemu awo enkugambe okibeera politiko ako kakodyo ak'okuleeta obwavu mu bantu ndakwewola gwewoozeeko tateesa ayagala ttaka ayagala nnyumba zikubulira obeera owedde kyomwegendeza abantu bemuwolerako ssente muntu kigwosingidde ettaka muntu akuwola n'abulawo n'oba ofunye ssente n'okudda nga gamba watuuse leeti ettaka n'alitunze dda mwegendereze sooka bajjako mirimu gwe kizibu okufuna omulimu ng'ali mu ofiisi si omu naawe nga mwena mukimanyi nti omuganda kizibu kyakufuna mulimu akakodyo koba osigaza kamu kufuluma ggwanga kitegeeza byolina olina bitunda dduke mu nsi yo kyekintu kyekimu ekike brista kyeyaŋŋamba abalandi bodi kye bakola n'abatunda pulaani bakyasinza okuleeta obuvuyo mu mataka nga yasobola ofuna pulaani aga nti maaso waliwo agenda ozimba moolo gwe ettaka lyo liri awo kumpi ye abala n'amanya nti ono agenda zimba wano moolo bwe ngula n'enzimba okumpi awo naye mba nkola bizinensi gambe oba azimbyewo paaka oba ebbaala ekintu kyonna kino kitegeeza nti gwaliranye ettaka eryo kama mbaya nimbayo ogenda litunda kubanga alyetaaga yamanye ekijja gwe tomanyi ajja kukuwa ssente mpitirivu ng'okkiriza amiina bw'ogaana gujja beera lutalo temuwulira nti ab'ebijambiya bakomyewo ama ekitundu ekyo ne bakifuula insecure kubi ne bweyongera mu kitundu abayaaye bafuuse bayaaye paka bogamba ye nfaaki kanveewo waneeno ng'oviiriddewo ku puresha ogenda okuddamu omukubya essimu ng'agamba nze mbadde nabivaako kali akasente nkuwa kano olwona akasaze te gwe oyagala kuddukawo tojja kufaayo ye amaze ofuna kyayagala myaka eno ogenda okudda wewatundu nga kibuga ozi mooro waliwo zisheero manyi puloti ebeeraawo ebeera ya mmeka naye gwe watundawo layisi bano abasajja babala olwekyo mubeere bagezi byenjogedde tebinvunaanyizibwako abagale mu vidiyo enaddako baayi muddemu divergent simanyi nyamitolo mukenza amuwasizza simanyi FCB force maybe kibiki bw'osanga programu yonna ku TikTok wa Facebook nga teyogera ku nsonga ziyamba ggwanga butya bwe likyuse nakubuusa bannayuganda giveeko nze ndi musanyufu bwabanga abaganda bali miliyoni baba bannayuganda bali miliyoni 45 nsobodde okubanga nkomunikatinga ne miliyoni eziwera 30 bikyangambira ku social media nsevinze miliyoni zesimanyi bulungi ne ba individual ne business zaabwe n'obulamu bwabwe n'abaana baabwe naye gwe okozeewo ki kikkakatako ensi togenda gibera mu bwomu lima olubimbiru olijjukirwa ki gy'okoma okwetiirira gy'okoma okusuula eggwanga lyo gy'okoma okusuula obuvunaanyizibwa ensi gy'osaba okugenda mu visa ensi gy'osaba okugendamu ng'osaba visa ensi eriko bannyini y'abaagirwanirira y'ensonga lwaki bakubuuza okimyeyo ki ogenda kubeerayo bbanga ki nsonga ki lwaki ogenda bw'ogaana okulwanirira eggwanga lyo kitegeeza ogenda kubulwako ensibuko obuvo n'obuddo Ssaabasajja Kabaka yatugamba temubongoota temuva mu kyalo temutunda ttaka yali akimanyi nakyo ekijja muddemu eze kiripu ze yayogera yabagamba bazzukulu ba Buganda temutunda ttaka temubongoota muddemu byalo bajja batuusaako enkulaakulana muganya okutegeera mukendeeze ku masanyu mukendeeze ku kunywa mwenge mukendeeze ku bintu ebitakasa ggwanga ne bitagasa ngerako bazabaana bonna bayingidde mu struggle mu bubi oba mu bulungi njagala obbeebaza mwe bali nnyo mwe balira eddala faamu obulamu twabuta twabuvaako tetumanyi kiddako lwa ggwanga eryo bw'ogenda e Sudan Musudani akuba oluyi eggwanga lirye bw'ogenda e Kenya Munnakenya nakubuuza oddayo ddi ewaabwe eggwanga lirye bw'ogenda mu Tanzania nakubuuza oddayo ddi ewammwe eggwanga lirye bw'ogenderwa ne bagamba nti ogenda kumalamu wiiki 2 odde ewammwe eggwanga lirye bw'ogenda e Congo ne bakugamba dde ewammwe eggwanga liryo naye ggwe liryo lireseewo ate ogenda kusaba visa ng'okozesa ensimbi empya n'enkadde nga ne gy'olaga embeera egenda ekyuka lwanirira eggwanga lyosevinga abaana babanaddako gwoba olemeddwa okubeera mu mbeera ennungi lwanirira ensi yo abaana bo bazzukulu babeere obulungi
bajjajjaffe baakola ensobi baalimbibwa birimbibwa ng'era Ssaabasajja Kabaka bwe yalimbibwa n'abirwamu obukwe ne Museveni bw'ate bw'alimbye Abaganda. Tofa ku Muganda alidde ne Museveni biki byayogera kubanga Museveni nnyanja ekuttoomira ye buli gwawe ensimbi akimanyi nti ajja kumala amujja okubanga waaliridde mu nsi y'olukwe naye asobola omulyamu olukwe jjanzi teribuuka nanzige. Yensonga lwaki muzzukulu wa Nambi asanze okusoomoozebwa mu beeyita Abaganda bamulima empindi ku mabega naye ng'ate ogenda obbanoonyerezaako nga baminaani bonna. Ogenda obbanoonyerezaako abalima empindi ku mabega Kyagulanyi bonna baminaani. Bwenjagala ombuulire Abanyankole bataano bamukaaga ku social media nga bavuma Kyagulanyi on daily basis. Niye ogenda okunoonyeza kwavuma Kyagulanyi nakangu nga erinnya tolirangako mu kika kyonna naye ali awo akeera kuvuma Kyagulanyi. Ogenda okusimayo no budget, ogenda omuonyi nga minaani, ogenda okunya Abe Musinguzi nga minaani, ogenda okusimayo nga bonna baminaani naye nga beeyita mannya ga Kiganda naye ng'ate alwanirira bo. Eyo gy'oli oli mupangisa. Taata wange afunye business gy'ogenda oli mupangisa ojja kudda obudde nga buweddeko. Gwe naawe yafuna obutuuze mu Bungereza naawe oli mupangisa obudde bujja kudda ng'olina okudda okwaboowe. Akatabo k'olinaako wakapangisa. Eyo oli ku contract ye olina okudda ewammwe. Nga mbagambye nti Dawudi Ddebuddo ng'obudde butuuse ewammwe olina kudda wammwe. Omuzungu akimanyi omuzungu muddugavu olina kubeera ku continent ya Africa. Fuwano batugamba tewali kaddugala. Mutaaka taliyo ateriyo mutaaka mugwira kubanga ensi ebaagirwanirira. Ne bw'onookafuna bagenda kugamba olina wookoma naye wammwe tolinaako wookoma. Okyalina omukisa ogusituka olwanirira Obuganda kubanga Obuganda bwakulera bwalira bajjajjaabo okutuusa obuli olwaleero. Singa si bajjajjaffe, singa si bassekabaka kulwanira Buganda obwo kubeerawo, singa n'ettaka kozimbye ennyumba nalyo lipangisa, singa tolina kijja kuba ye nteekateeka ya Museveni okubanga naawe oba tolina kijja nga bagenda kuziika mulimbo mu ghetto bakuziike n'omufu gw'otamanyiiko buvuna buddo nga ne bagenda okuziika opangisa omusituke mulwanirire eggwanga lyammwe ng'obudde bukyali. Mukama banko wonna Ssaabasajja Kabaka waali Mukama mukengerize bonna bamwinako olukwera omusaanyaawo babule muntu nga ffe era asobya naye ku lw'abantu abamuli emabega baakulembera saasaanya abalabe be ekikutta obudde kijja bbuta wangala ayibeene wangala Buganda wangala Uganda. Mukama bakuume tujja sinkana ku Lwokusatu sabbiri ez'akawungeezi. Mbaagala nnyo mwenna buli omu weebereremu. Bw'otayogera teri agenda kukwogerera. Buli muntu yogera ensonga nga bw'olina ozzoogera. Totya wa kitiibwa ng'agenda kutyoboola okutwalako ebibyo. Kiddamu totya wa kitiibwa ng'agenda kutyoboola okutwalako ebibyo. Ow'ebbanga bw'otamuwamukira munnange teweebaka. Ate linda kiggweyo munnange afumita mboobo. Tolinda kuggwayo. Fumitira ddala wennyini olina okufumita ojja kuba mazze okukwata omunyago gwo. Mukama bankuumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.